Mubaka obwateekeddwa ku lw'enzikiriza 3 kuli Abasoddokisi, Abakatoliki n'ab'ekkanisa ya Uganda, Bishop Anthony Suwasoso okwebaza Katonda olw'okuyita amazaalibwa ga Yesu Kristo mirembe, bw'atyo n'asaba emirembe gyongerwe okubukala mu ggwanga lino n'abantu baalyo. Tuli basanyufu okulaba nti muffe mubaddemu abantu ab'ekisa, abasamaliya abalungi, abadde abayambye abanaku n'ababonaabona ne basobola nabo okumanya nti omulokozi azaaliddwa. Mubaka obufundikira omwaka akola abasente banne okuva mu nzikiriza zino. Bishop Zziwa agambye nti waliwo ensonga nnyingi eziyagenda maaso n'okusomooza eggwanga, wabula nga n'okodde ensonga 5 ezisinze okuluma. Yazaalibwa atuleetera emirembe, ate wabeerawo abantu abatabangula emirembe, abamalawo emirembe gy'abantu. Kitwennyamiza ekigala UGCC twongera okuvumirira ne sekuvumirira yenna ebikolwa eby'obutujju, era ne tukuba omulanga eri baganda baffe ne bannyinaffe bonna mu kukkiriza n'abantu ab'omutima omulungi okwewala ebikolwa eby'obutujju. Ku bulwadde bwa mukenenya, Bishop Zziwa asabye gavumenti okwongera okusomesa abantu okwewala okwatibwa akawuka ka mukenenya. Batugambye nti akawuka kano keeyubudde ne kalabikira mu kiyitibwa Omicron. Awo no tukubiriza bannayuganda ffenna tufeeyo nnyo okugoberera ebyo ebitubuuliriddwa. Ku nsonga y'obuli bw'enguzi ziwagambye nti ng'olukiiko basanyufu olw'amaanyi gavumenti geetaddemu okulwanyisa obubbi, naye n'agamba nti wadde gavumenti ekola butaweera naye obubbi bukyali bungi nnyo era eggwanga bulisuza ku tebuuki. Gavumenti era kyekoze mu kulwanyisa enguzi n'obulyali, naye twagala obbategeeza nti wakyaliwo emiwaatwa egy'enguzi oba okulya enguzi mu bantu, ate nga embeera y'enguzi ereese okubonaabona kw'amaanyi mu bantu bangi. Enguzi eyongedde obwavu mu bantu ku mitendera gyonna. Bw'atuuse ku nsonga y'okulinyira eddembe ly'obuntu, agambye nti ebikolwa bino bisusse nnyo naddala mu kulonda okwakabaawo e Kayunga, kyokka kyewuunyisa ate abatulugunya bannayuganda ate bebakuuma ddembe. Abakuumi b'eddembe, omukuumi w'eddembe ate yalibadde ayamba okussaawo eddembe ly'omuntu. Bino byonna tubikumirira ate biba biwakanya constitution yaffe ey'eggwanga. Ng'omukulembeze w'eggwanga ateekateeka okuggulawo amasomero, Bishop Zziwa agambye nti abaana bangi bafunidde ebizibu mu muggalo naye n'asaba okusobola okutandika bakwatire bulungi ku abakyali bamugasira eggwanga lino. Bannayuganda ffenna tunyikire okulaba nti tutaasa omwana omuyizi, tugamba omwana omuyizi bombi, omulenzi n'omuwala, omuwala n'omulenzi baleme okufuna ebyo ebibatawanyiza. Ayagaliza bannayuganda omwaka omujja ogw'essanyu. Eziruma yakusakidde gulino.